والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera atendebwa n'amatendo nga malungi era nga majjuvu, agataliimu bubi bwonna wadde obukendeevu bwonna. Musaba Allah subhanahu wa ta'ala asse okusaasira kwe n'emirembe gy'olubeerera ku mubaka we Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Bakubiriza okutya Allah subhanahu wa ta'ala, era ne musaba Allah atugabire obulungamu, atugabire okumutya, atugaggawaza obugagga obulungi, era atugabire n'obwetoowaze. Ennaku zino kintawaanya mu mutwe manye ennaku zino alhadithu bayina assunna walbid'a kathir. Ebigambo wakati wa sunna ne bid'a biki bingi, wakati w'abawagira n'abataasa n'abatamwa. Naye waliwo ekibuuzo ekijja mu bwongo bwange nga mbuuza nti oba abantu abatamwa okwogerwa ku bid'at, abaffe bakakasa nti waliyo hadith nga ntuufu mu bigambo by'omubaka sallallahu alayhi wasallam nga ddala zivumirira ekiyitibwa bid'a, era ng'omubaka akyekesa. Bwe ziba gyeziri wakati mu bo okubeera nga ebigambibwa okuba bid'a bo bagamba nti si bid'at, hadithi ezo zisonga ku ki? Otegeera ekibuuzo kyange? Ebisongebwako kubeera nti si bya mu busiraamu bizuule mu busiraamu. Munnange waliyo abantu abagamba nti ziwe kiri.
naye we neebuuliza nti bwe babanga bagamba nti teriyo hadithi zigaana bid'at awo kiba musallam, kwagamba nti teriyo hadithi zivumirira bid'a ekyo kirala, era ow'engeri eyo nze siba naye na buzibu. naye oli senga abakkiriza nti waliyo hadith oba nusuusu nga zitwekesa era nga zituziyiza ekiyitibwa ki, ekiyitibwa bid'a, bwe bibanga ebyogerwako ebisongebwako nti bid'at nga kwafaanagana kwabo abagamba nti ebyo ebisongebwako si bid'at, hadith ezo byebiri bid'a byebirwa. Tuyinza okubaayo n'abantu mu busiraamu nga n'abalala nga bwewalimu nga tebakkiriza nti mu busiraamu mulimu bid'at. Kisoboka kubanga buli kisongebwako nti eyo bid'a nga nti bid'a eyaawa tegerekese eyo nno nsonga entawaanya, naye nasalu llah alafwa walafiya. Munsi noona antawanyizaamu nga nzija wano, ate bwe ntuuse wano ne bansimba ekiwandiiko nakyo ne kintawaanya. Kiwandiiko kiguligo kireeze mwadhino kiguli ono yakireese nga kiriko ebigambo bino wammanga ti assalaamu alaikum, ndowooza wa alaikum assalaamu warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Umaru Siddiiki tukwebaza okutusomesa obusiraamu, okusomesa obusiraamu n'abasiraamu. Allah akutukuumire. Sheikh tukusaba nga tonnaba kutusomesa ku nsonga gyozze nayo, tusaba oyogereko ku musiraamu afuuse ekizibu mu busiraamu, bw'awasizza abakazi abasukka kwabo shariya beeragira. Takomye ku ekyo n'awasa n'abooluganda babiri omulundi gumu. Sheikh ensonga eno gyogereko eri abasiraamu. Sheikh ensonga eno gyogereko eri abasiraamu bw'osomesa wano ku Masjid Al-Dina. Tukwagaliza obulamu obulungi, Allah abukuwe. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Bino munsi yasoose okuntawaanya nabyo, naye ndowooza obusonga bulinganga buna ku nsonga eno eyogerwako, oba buyinza okuweramu n'obutaano. Akasonga akasooka aqulu wal ilmu inda Allah, kibuusibwa okubeera nga abantu abo betulaba okubeera nga basiraamu. Kibuusibwa okubeera nga abantu abalabikidde mu bintu ebyo okubeera nga basiraamu, okuviira ddala ku musajja eyabikoze okutuukira ddala ku bakyala abagambibwa nti bawasiddwa. Kibuusibwa okubeera nga basiraamu. Nkiddamu, kibuusibwa
okubeera nti abantu abakoze ebyo ebintu ebitambula ku midiya, omusajja eyakoze ebyo n'abakyala be yakikoze nabo kibuusibwabuusibwa okubeera nga basiraamu mpaka lwe tunaafuna obukakafu ddala nga baki nga basiraamu. Ekyo nno kigambo kikulu era kinene. Ekigambo ekyokubiri, kiyinza okubeera nga emabega waakyo waliyo ekigendererwa ekyokutanishinga n'okuvumiriza oba okuvumaganya obusiraamu. Emabega w'ekikolwa ekyo olw'ebyo ebitambula wayinza okuba nga waliyo ekigendererwa ugambye namba 1 abantu abo babuusibwabuusibwa okubeera nti baki tebasiraamu, okuviira ddala ku musajja okutuuka ku abo be yabadde nabo ng'akola ebyo. Ekigambo ekyokubiri, kati wabanga si basiraamu kiki ekiri emabega waakyo? Ekibeera emabega waakyo kubeera kutyoboola na kuvumaganya na kwonoona na kuvvoola ddiini ya busiraamu. Tegerekese bulungi? Ebyo byonna tobirulinga out, wabula byonna bisoboka era byonna bisuubirwa. Byonna bisoboka era bikola bitya? Bisuubirwa. Ekyokusatu, twagala okukozesa pulatifomu eno okulambika nti ebyo ebyakoleddwa si bya mu busiraamu wadde n'akamu. Omuntu yennaayo abadde alowooza nti ebyo bijja kuburandingibwa bituumibwe nti obusiraamu n'abasiraamu bwe batyo bwe bakola, twagala okukakasa okumanya okwo kwe tulina ku ddiini yaffe, kwe tutalinaako kubuusabuusa, nti ebyo si kitundu ku busiraamu ku ddiini yaffe era tebikolebwa mu busiraamu. Era omuntu by'aba akoze ebyo aba akoze bintu bye, aba takoze busiraamu. Tebirina webiri mu buki, tebirina webiri mu busiraamu n'akamu n'akeddagala. So ababiraba bye mulaba temulaba bya busiraamu, wabula mulaba buseegu bwa bannayuganda. Ebyo mulaba buseegu bwa bannayuganda abatamanyiddwa be baani, abatamanyiddwa be baani, si beewaffe eno, si beewaffe eno mu busiraamu, ne bye baakoze si byewaffe eno mu buki, mu busiraamu. Ewaffe mu busiraamu ebintu bisatu ku byeyolekedde mu mbeera eyo birambike bulungi. Ekisooka, abasiraamu bawasa abakyala bameka? Abasiraamu mu chapter eyokuna, chapter 4 verse eyokusatu, Allah subhanahu wa ta'ala yarambika abasiraamu mu Qur'ani bawasa abakyala bameka? Allah yagamba nti wa in khiftum, senga omuntu yenna mu abasiraamu aba atidde
alla tuqsitu fil yatama okubeeranga tabeere mwenkanya mu nkolagana ye n'empangaala ye n'omukyala eyafiirwako omuzadde we fankihu olwo nno bamulekwa mubaleke abakyala abafiirwako abazadde baabwe nga bato mubaleke olwo muwase fankihu ma taaba lakum muwase abo ababa babanyiriridde ababa babasanyudde bemba mwagadde emitima gyammwe begirulunkanira ma taaba lakum minan nisa mu bakyala mukkirizibwa okuwasa mathna mukkirizibwa okuwasa abakyala babiri wa thulatha era mukkirizibwa okuwasa abakyala basatu wa rubaa era mukkirizibwa okuwasa abakyala abawera abana fa in khiftum alla ta'dilu naye ate omuntu bw'abanga yeekengedde mu mbeera ze nga tajja kwenkanyakanya tajja kusobola kwenkanyakanya wakati mu kuwasa abakyala basukka mu omu Allah yagamba nti fawahidatan awo nno ow'ekika ekyo awase omukyalo omu oba au ma malakat aimanukum oba okubeera n'abo betuyita abazaana abafunibwa mu ngeri z'entalo ez'eddiini. Allah yagamba nti ekyo kyekisinga okubeera nga dhalika adina ekyo kyekiri yaddeyaddeko alla ta'ulu okubeera nga temugenze kuwasa bakyala basukka mu omu ate ne mutaba benkanya ne mukomekkereza nga mukoze emisango. wa in khiftum alla ta'dilu idha tazawwajtum al-yatimat allati tahta wilayatikum imma khawfan min naqsi mahrihinna alwajib lahunna aw isa'ata mu'amalatihinna fada'uhunna wa tazawwaju at-tayyibat min an-nisa'i ghayrahunna in shi'tum tazawwajtum ithnatayn aw thalatha aw arba'an fa in khiftum alla ta'dilu baynahunna faqtasiru ala wahidatin aw istamta'u bima malakat aymanukum min al-ima idh la yajibu lahunna mithlu ما يجب للزوجات من الحقوق ذلك الذي ورد في الآية من شأن اليتامى والاقتصار على نكاح واحدة أو الاستمتاع بالإماء أقرب إلى ألا تجور وتميل. ولون بعدين كسميراكو كتفسير يا آية قبل موريمي الورب آية بويتو ويرقا tituwasa abakyala babiri oba abakyala bameka basatu oba abakyala bameka oba abakyala bana walabikayo abonoonefu walabikayo abonoonefu walabikayo abonoonefu ne bavuunula ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala mu nzivuunula bo gye baba bagadde ne bagamba nti mathina babiri wa thulatha gattako basatu abo bataano wa rubaa gattako bana ogwo mwenda wadhalika iftiraa ala Allahi bilkadhib okono kuba kujweteka ku Allah subhanahu wa ta'ala buba bulimba omuntu baba ajwetese ku Allah subhanahu wa ta'ala era kyonono mu byonono ebisinga okubeeranga binene okwogeza Allah no yatuza Qur'ani no jivuunula mu byetakola etya mu byetategeeza olw'okwagala okunyumisa n'okuyisaawo ebibyo muganda wange oba mwannyinaze manya nti kyonoono mu byonoono ebisinga okubeera nti binene. So abantu abagezaako okuzanyazanya
ne etteeka lino babeere begendereza, kubanga okwogeza Allah subhanahu wa ta'ala byatayogedde musango nno muyitirivu gwa bunene. So mu busiraamu bwaffe bwe tutyo bwe tufaanagana, obwo bwe busiraamu, tetulinayo kitali ekyo. Abaakoze ekitali ekyo byabaakoze tebiba bya buki, byabaakoze tebiba bya busiraamu. Hatha amur. Al-amuru athani, abaffe tuwasa abakyala abooluganda. Mu suratu An-Nisa aya ya 23 Allah subhanahu wa ta'ala mwatulambikira abakyala betutakkirizibwa kuwasa, ne aya ya 24, aya ya 23 no aya ya 22 ne ya 23 ne ya 24 ze aya Allah mwatulambikira abantu betutakkirizibwa kuwasa. Era omuntu bw'aba abawasizza aba tabawasizza mu buki, mu busiraamu. Ekyo si kyaffe kya buki, si kya busiraamu. Bano ffe mu busiraamu tebatukkirizibwako. Ayasooka, wala tankihu ma nakaha abaukum min an-nisa. Allah subhanahu wa ta'ala yatugaana okwepampalika n'okwemoolera ku bakyala abawasibwako bakitaffe, babeera bamaama baffe. Omukyala yenna eyawasibwako taatawo abeere nga akyali mulamu oba mufu. Wala tankihu ma nakaha abaukum min an-nisaa'i. Era Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ti innahu kana fahishatan, obwo buwemu. Mu busiraamu omuntu okwemoolera n'okwepampalika ku mukyala yenna eyawasibwako kitaawo, mwana wattu, obwo buki, obwo nno buwemu. Era Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ti wa maqtan wa sa'a sabila. Omuntu bw'akwata ekkubo eryo n'agenda mu mbeera efaanako bw'etyo, aba akutte ekkubo ebbi, wa sa'a sabila. Bwe yamala oyo yamuziyiza na la annahiya, la mweziyiza, wala tankihu, la tankihu. Kati ate Allah atuganye okumuwasa mu halali, nikah. Kati ate osangayo akwate kuba ate erikkirizibwa ligaaniddwa, ate gwe n'okwata eritakkirizibwa, ate era n'okwata kuba ery'obwenzi. Mu kumuwasa fil halal Allah yakola atya? Yamuziyiza okumuwasa obeere naye mu halal. Kati ma baalu ate antazni biha, annikahu nga nayo ebeera lyekkuba erikkirizibwa mu busiraamu, Allah akuganye. Kati ate gwe okola otya ekkuba ery'okubeera nga tazini biman haramahu Allahu alaik? Kitegeeza nti kyeyongera okubeera ekiki, kyeyongera okubeera ekinene. Osangayo n'omukazi omugwenyufu, osangayo omukazi omugwenyufu ng'agatta wakati wa taata ne mutabani we. Hadha laysa fil islam. Ekyo si kya busiraamu, era mamnuu, tekikkirizibwa n'akamu n'akeddagala. Naam, bwe yakka wansi n'atuziyiza abantu bano wammanga abalala, naga nti hurrimat, bano bali haramu. Teri yatategeera mu basiraamu bigambo bibiri. Bw'omugamba nti ekyo kiri halal, omusiraamu yenna ne bw'abeera wa bulijjo ne bw'abeera wa mu kyalo noga nti ekyo kiri halali. Bw'ate oba n'abatali basiraamu kati bakimanyi nti eyo emaali eri alaali, emaali girye mu alaali. Kirageeza nti al halal, ebintu ebikkirizibwa, kimanyiddwa mu buki, mu busiraamu, hatta n'abatali basiraamu bakimanyi.
kati mbusiramu omusiramu yenna okumuga nti ekintu kiri haramu tewaliwo atakimanyi haramu kiregeza Allah ekikola atya akiziyiza si kya busiramu kati yaga nti hurrimat bano babaziyiziddwako n'abamenya ummahatukum bamaama bammwe wa banatukum abaana bammwe ab'obuwala wa ammatukum basenga bammwe wa banatukum bebokubiri wa akhawatukum ne banyina mmwe baganda bammwe abawala wano Allah yali ategeeza abasajja baganda bammwe abawala bali haramu kufa wa ammatukum basenga bammwe beba abazaalibwa ne bakitammwe wa khalatukum bamaama bammwe abato beba abawala abazaalibwa ne bamaama bammwe tewepampalika nakwemwolera ku maama wo muto wa banatul akh abaana b'abaganda bammwe ab'obuwala bawala bammwe abazaalibwa baganda bammwe abalenzi muganda we omulenzi omwana omuwala gwazaala ali haramu ku ggwe wa banatul ukhti omwana wa mwannyoko omuwala banyina mmwe abaana abawala bemuzaalibwa nabo bawala baabwe bebazaala nabo Allah subhanahu wa ta'ala yebatugaana wa ummahatukum allati arda'nakum mu busiraamu tulinayo n'omukyala ayonsa omwana nga si yamuzaala omwana yenna senga ayonsebwa omukyala yenna mu buto bwe oyo aba afuuse maama we yayonka ku bbeere lye yayonka amataage yamuyonsa omwana oyo kw'omukyalo ono aba afuuse mutabani we takkirizibwa kukola kutya wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min arradaa oyonsebwa omukyala nga si yakuzaala naye ne weesanga nga omukyalo oyo ayinayo omwana omuwala omulala gwayonsezza kabeere nga mwembi si yabazaala naye kemuyonse ku bbeere litya limu oyo mwannyoko mu kuyonka aba haramu saayinza okubeera nga gwe yakuyonsezza naye nga yasangibwa nga yazadde akaana ak'obuwala kati n'akuyonsa nga nako bwakakola atya bwakayonsa kawalake muba baluganda n'omuwala oyo gwoyonse naye ali haramu ku ggwe wa ummahatu nisaikum ne bannazaala bammwe ummahatu bamaama nisaikum babakyala bammwe mu luganda betuyita baani bannazaala baffe wa rabaibukum allati ne barabiba rabiba be baana abajja na nnyina owasiza omukyala naye omusanze yazaala omwana ow'obuwala asobola okujja naye mu bufumbo n'abeera mu makaago era ekyo kyekisinga okubeera ekingi emabega naye emirembe guno ate babalekayo kuba temubaagala temwagala mpeekera abalala babakweka n'omubuuza nti wali ozaddeko kati sizaalangako naye ng'omwana yamukweka ali wa nnyina kati Allah agamba nti abaana abo abajja na nnyina ab'obuwala k'owasa nnyina n'obeerako naye omwana oyo gwe yazaala nga si gwe wamukola atya omwana oyo abeera haramu ku ggwe tojja kubeera na nnyina ate obeere naani tobeere ne muwala we buba bugwenyufu wa rabaibukum allati fi hujurikum aba babeera ebiseera ebisinga babeera mu bisenge byammwe mu maka gammwe
naye abaani min nisaikum allati dakhaltum bihinna, abo abazaalibwa bakyala bammwe abo bwe mwawasizza ne mwegattako nabo. allati dakhaltum bihinna. naye fa in lam takunu dakhaltum bihinna, bw'abanga owasizza omukyala ng'alina omwana ow'obuwala, naye oluvannyuma lw'okumuwasa ate n'otabeerako naye n'oteegattako naye, ne mwawukana, muyinza okwawukana oba naafa oba ensonga yonna, naye nga bwe mwawukanidde tobaddeeko naki, tobaddeeko naye oyo. fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. bw'obanga owasizza muwala we, ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yakikkiriza, tekirina buzibu. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، ne bakamwana bammwe, bakamwana Abdallah bukedde ku makya awasizza omukyala, gwe taata Abdallah, ate enkeera Abdallah atadde omukyala ono, ate bakusanga gwe gwoyogereza. وحلائل أبنائكم، abakyala aba halaali, ab'abaana bammwe, abo abaviira ddala ku migongo gyammwe. omwana mu busiraamu ava ku mugongo. omwana mu busiraamu khuliqa min ma'in dafiqin yakhruju min bayni sulbi alladhina min aslabikum, abo abaana abava ku migongo gyammwe, bakaabaana bammwe. bwe guli siraaji, bakaabaana bammwe. wa an tajma'u, kakati ekyatuleeseza aya eno, wa an tajma'u baina al ukhtaini. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba temukkirizibwa n'akamu n'akeddagala kugatta wakati wa baluganda bameka, baluganda babiri. sikyabusiraamu, sikyabusiraamu. an tajma'u baina al ukhtaini, Allah yakigaana. ebyakulemberanga aya eno tennakka ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bisonyiwa. amma oluvannyuma lwa aya eno okukka, tekikkirizibwa emaze emyaka 1400 n'okusoba, tekikkirizibwa okuva ebbanga eryo lyonna basiraamu kubeera nti omusiraamu akeera ku makya n'awasa omukyala ate amulina ate n'anonaanaki. ayino n'obasanga obugwenyofu, fe tetwalinaako obuzibu obaawa, nga temwalinaako obuzibu obwawa. inna allaha kaana ghafuran rahima. waggulu yagenda mu maaso n'atulagayo abantu abalala basatu, abasooka mu bantu abatawasibwa, walmuhsanatu min annisa, abakyala abafumbo. topaaza mukyala kuva mu maka gaani ga munno. mukyala omufumbo alimu abo abali haramu. walmuhsanatu min annisa. tegerekese bulungi, mu busiraamu tetupaaza. bw'obeera omwagala, omutima ne gumululunkanira, ate oba kakati n'obulaadi era tojja bubaako. wandikugambye nti gwebeera ku buki, gwebeera bwezi ku bulaadi, Allah bw'aligera kyageze tuliraba ebiriddirira. Allah bw'aligera kyageze tuliraba ebikola bitya, ebiriddirira. kubanga tolaba omubaka sallallahu alaihi wasallam, falamma qada zaidu minha watara zawajnakaha. zaidi yali aina zainabu ng'afumba ewaani ewa zaidi, naye nga mukyala bulungi, naye nga omubaka sallallahu alaihi wasallam mulaba bulabi mukyala mulungi ali awo. tegerekese bulungi.
naye bwakeera ku makya nga Zaidi ayawukanye nani ne Zainabu ewuga nti obuladi bwakeera ku makya nga Zaidi akoze ata nga kibuyaga asudde ali awo kati ate bwe yamala okubeeraawo kati ate omubaka n'akaluubirizibwa atya kuba Zaidi bamuyitanga mwana wani mwana wa mbaka sallallahu alayhi wa sallama kati kakati ate binaaba bitya era agambanga nti amsika alayka zawjak naye Allah yaga nti watukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi ng'olina ekikunuguuna mu mutima mukazi nga kati bwe byamala okubeera nti akakwate wakati wa Zaidi ne Zainabu kakutuseewo Allah agati zawwajinakaha nikati genda wasa omukazi omwagala genda omuwase zawwajinakaha Allah namukola atya namukkiriza nakola atya namuwasa mu nsonga bbiri esooka omukyala yali amwagala ekyokubiri Allah subhanahu wa ta'ala yayagala okubeera nti abakyala baabano betuyita batabani baffe nga ddala si ffe tubakola tutya ffe tubazaala abakyala baabwe tebabeera haramu oluvannyuma lw'okwawukana kwabwe nabo kwoyo yenna abamuyitaani abamuyita mutabani we tegerekese kati waaliwo Allah subhanahu wa ta'ala kyeyagala okubeera nga akola atya nga alambika mu ngeri efaanako bwetyo era olaba aya eyo Allah yaga nti wa uhilla lakum ma waraa dhalikum wa uhilla lakum ma waraa dhalikum 22 23 24 bwamazeeyo oyo naga nti abatali abo mbabakkiriza abatali abo betunokoddeyo mbakoze ntya mbabakkiriza omuntu akkirizibwa okuwasa gwaba akoze atya gwaba ayagadde antabtagu bi amwalikum naye ate era awo yayongera n'aziyizaayo abalala mu baatulekeddeyo n'aziyizaayo abalala babiri baluwa yagamba nti wa uhilla lakum ma waraa dhalikum an tabtagu bi amwalikum muwase ne sente zammwe naye omukazi gw'owasa muhsiniina ateekwa okubanga wansa ateekwa okubanga waki wansa mubensa najja abatali bansa najja mu bano ghayra musafihiina abatali bamalaya abatali baki kwegamba abakyala bonna abatali bano abanokoddwayo batukkirizibwa naye bishart tebabeera bamalaya bwabeera mubatogeddwako naye nga malaya naye abakoze atya naye ava afulumye era bamalaya n'abatekulamu emiteeko ebiri mu aya eya 25 wansi yagamba fankihuhunna biidhini ahlihinna abakyala mubawase nga mufuna olukusa okuva eri abazadde ababazaala oba bannannyini bo ababalinako obuyinza wa atuhunna ujurahunna era mubawe n'amahare gaabwe ate bilmaarufi mu buki mu bulungi naye bemuwasa bateekeddwa okubanga muhsanatin nga bansa ghayra musafihatin nga si bamalaya ab'okukwata kutu ekyo kika ky'abamalaya ab'okukwata kuki ab'okukwata kutu buli ayagala amwendako buli ayagala amwendako omukyala yenna amanyiddwa embeera eyo tawasibwa mu busiraamu omukyala yenna amanyiddwako embeera eyo mu busiraamu takola atya bw'otawoza sebaabo bolaba bizibu bye bibakozesa obwamalaaya naye omuwasa n'atereera n'abeera ddala omukazi omutuufu era nabo bw'oba oyogeraganya naye nga naye akufumba atyo munnange ennaku
bw'otalaba okubeera wano naye nze gwolaba ennaku ye naye bwenfuna omuntu ddala ntebenkeza nfumba bakutuuza mu butto. Tegerekese togenda kusobola towasa tolina gyotwala otwalawo muganda wange kati agenda kugeraageranya kwani yakabeera n'abantu 4 yakabeera n'ebika by'abantu 40 oba ameka oba 3 waliyo n'abatabamanyi namba. Kakati gwe ojja osaatuuka n'empale zo kwanaago oba kwa 3 oba kuba atamanyi namba agenda kugeraageranya kwani? Muganda wange obusiraamu bulungi togenda teri kalungi akhil karim. Kati ghayra musafihatin kalungi watya? Mu Makka mwalimu omukyala bamuyitanga Anaq, bamuyitanga ani? Naye nga mulungi mubalagavu. Naye omusajja yamwewera kati ya Rasulallah muwase agati muganda wange tokola otya towasa. abasobola abo azani la yankihu illa zaniya wazaniyatu la yankihuha illa zanin. Abo ab'engeri eyo bwe mbanga mwembiri bwe bamwe mugende mugulube sajja malaya n'omukazi maki ono balabye bayitirivu n'oli balabye baki kati mugende. Naye wahurrima dhalika ala almu'minin kubakkiriza ekyo kiri kiki ekiri haram. Kakati wala ghayra musafihatin abakyala bamalaya ab'okusika kutu tebawasibwa mu busiraamu. Ngambye abavubuka teweerimba simpasa gireke egenda kusuula mu buzibu osaasira nnyini. Good Samaritan webale n'omukyalo ow'okubi omulala atawasibwa wala mutakhidhati akhdani n'abayina ababendako abenkalakkalira. Ono si buli asanze ti amukola atya wabula ali bize ayina omulenzi wamukola atya. Kati gwe bw'otava eri ng'ojja owuba empale ku Kasifa bakuga nti Kasifa aliko Muhamudu, oyo muntu wa Muhamudu. Kati ng'obuuza yamuwasa oba titamuwasanga? Kati nze njagala kumuwasa ye bw'aba azembeyezza kati nze njagala kukola kutya? Ng'ovujjirira by'ovujjirira muganda wange oli amwagala. Gwe vujjirira naye oli akola atya? Oli amwagala. Awo waliwo obuzibu awo bw'olaba bamutakhidhatu akhdani abalina abantu baabwe. Munnange bakyala n'okukyala ewaka eyo nga wamuleka ku kyalo naye seba asobola okujja ng'anoonya Kasifa gye yafumbirwa ebwayiise nga ne Kasifa yamuwadde endagiriro n'akusanga nawo ngati braza wange n'ayingira n'okola otya n'oyaniriza n'enkoko n'ogula muka atuuse.
abo ba akhdaani bamanyi okuddayo ku kyalo mu mbeera z'ebyalo be basinga okuba ab'obulaba abo baddayo ku byalo lwagenzeeko ku kyalo era olutuuka ng'abuuza buto bwe kasula kakyaliko kuno akayita kasula seke kaki si ye muntu ate ye nga ye muntu we kalina olugezigezi akasite njagala okukalabako so ayagala kulaba kuki era kulaba ku bba muntu we ga kulaba ku muntu we era olumulabako bejjukanya olumulabako bejjukanya kati Allah yabatugaana wala mutakidhat akhdan so omusiraamu yenna kyabbeeyo okumanya nti ffe tulina abakola batya abaatugaanibwa kati ebyo byetwale bye mulaba ebitambula ku midiya si bya busiraamu oli bwatakulimbanga tofera byo si bya busiraamu tebirina gye biri wano njagala ndowooza na kino tukyogere waliyo abantu Allah subhanahu wa ta'ala biyalekayo n'abaleka mu bakkirizibwa naye nkugamba nti si buli eyalekebwayo nti wabuwaze kufa okumuwasa si buli eyalekebwayo nti oyakakatibwako okubeera nti wasa oyo oba otegera kyeŋŋamba beyalekayo talina gwe yatugamba nti oyo muleseyo wabuwase ku gwe gwoteekeddwa okuwasa wabula beyalekayo tukkirizibwa okubawasa bwe kibanga okubawasa kwaffe kwe kulimu obulungi obudda gye tuli naam bwe kibanga okumuwasa kwe kulimu obubi obudda gye tuli nga tumuleka nga tunoonya ataliimu mitawaana gidda gye tuli nkiddemu abakyala Allah be yalekayo n'abaleka mu bakkirizibwa okuwasibwa si baabuwaze okubawasa wabula tuwasa mu bo nga okuwasa kwabwe kwe kulimu obulungi obudda gye tuli naye bwe kiba nti okumuwasa oyo ali mu bakkirizibwa ng'okumuwasa kulimu obubi obudda gye tuli tetukkirizibwa kumuwasa statement etegerekeka omukyala nja kusookera ku bitegerekeka nkutuuse ku bikalubiriza kankusookere ku bitegerekeka tutuuke ku bikola bita kubikalubiriza ojja bitegeera omukyala ali mu bakkirizibwa okuwasa tali mu bano naye mulwadde si wa siriimu wasikoseero omwagala alabika bulungi twala tugende naye muganda wange tojja kukola otya akumuwasa kulimu obuzibu obutakoma kudda kuggwe wekka obugenda okudda n'abaana bogenda okukola kutya okubogenda okudda okuzaala leka kuwoza Allah yamugana teyamukkiriza nti mwali leka ŋŋenda akhi lkarim la darara teweekosa teweereetera buzibu yes tali mu abo Allah be yakugaana naye okumuwasako kulimu obuzibu ntegerekese omukyala mulwadde wa siriimu otegedde embwa yamuluma bakugambye nti omukazi embwa yamukola etya yamuluma oluusi naalina ku ssente ayegwe oli mwavu oga nti okuwangaala 10 mpangaala 2 nga ndi mugagga
byogenda mu muganda wange byabuki olwo bakulimbye simanyi wayiye engeri gyosobola kubeera naye ati bugalimpita bwabwajja twala tugende muganda wange bajja kukusanga nga kagalimpitawo kakoze otya gwenyini okatadde wali ogende mu taabu okwetakula tekusabuka okwetakula tekusoboka muganda wange nabakuta bakwetakula bino byemugamba nti eddagala lyajja muganda wange ekkerenda terimirika erya buli kanaku ekkerenda erya buli kaseera eryobulamu bwo bwonna ekkerenda terimiribwa teweemoola kobenga omwagala otya muleke ali mubakkirizibwa naye aliko ekizibu Allah takukakanga kukola kutya kumuwasa ntegerekese bulungi katugende kubikalubiriza biri ebisoose biki byangu tugende kubikalubiriza omwana omuwala owa taata w'omuto na wano yakoma be yakomako oyo teyamutuukako omwana wa taata w'omuto yamuleka n'amuleka mubakkiriziddwa nze nzaalibwa n'asinda teeka bulungi nzadde abaana ab'obulenzi ba Abdallah ashinda muganda wange azadde abaana ab'obuwala ba Abdallah bakkirizibwa okuwasa abaana bashinda taata waabwe omuto naye abaffe bakkirizibwa abaffe kyabuwaze bateekeddwa okuwasa abo Allah keyabaleka mu bakkirizibwa yabakakasaako nti booteekeddwa okuwasa wangi tutunuulira bwe kibanga obulungi buli mu kumuwasa obulungi obubwo n'obubwe n'abaana bemugenda okuzaala ne famire yammwe ng'obulungi buli mu ekyo masha Allah muwase era ekyo kyekiri mu nsi z'obusiraamu ekyo kyekiri mu nsi z'obusiraamu era kye bakulembeza abantu ab'oluganda okuwasa be balinako akakwata ak'oluganda kye basinga okwagala era kibakuumira waki kibakuumira wamu famire ebeera waki ebyabwe bibeera byabwe babeera wamu kigatta bugasi luganda lwabwe era tebalina nsonga tebalina nsonga nawangalirako nakyalangako mu maka g'omu ku bakama bange yajjangako wano naye nagendanga ewe nembeera mu maka ebeera ne kalina naye nga mutabani yawasiza mulumu wali waggulu ne wano muwala we yafumirwa naye yamuwasa mwana wa Nankani bwe bato bawangaala bali wamu era bali mirembe ekyo kigatta bugasi waki wakati waabwe obulungi buli mu ekyo saate wano ewaffe ago bagalabanga mawano abakuzaala bennyini be basooka bazaalukuka temutuwemula ene ewaffe temudda twala tugende ensi nekufunda walira okuviira ddala ku bazadde abakola bati ababazaala obwana bwammwe tebukyasobola kgenda wa jjajja tebugenda wa ssenga tebugenda
lwaki society ekyo ekiraba mu ndaba nki kiraba mu ndaba ndala. Ya akhi alkarim, ekikivaamu kubeera nga ate ogudde mu kinene n'okutula oluganda lwammwe tokyawuliziganya kitaawo. So nga okutula oluganda min alkabair kiri mu byonoono biki? Mu byonoono ebinene. So nga ate enkola yonna egatta wakati w'oluganda ya bwatteeka. Wal arham wasilul arham. Kati gwe tokozesa kintu kikkirizibwa bukkirizibwa ku ggwe ekitali kya buwaze ku ggwe kigenda kuvaamu mutawaana munene bwe weerippa okwo ogati ze kyangenda okukola kiba kibe. Nze nina imaani yange ayina omukazi twakkiriziganyiza bwe batugoba batugobe tujja kudduka. Mujja kudduka naye mujja kukomekereza mukomyewo. Abakyala Allah be yalekayo mwana wattu tebali si buwaze kuffe okola kutya okubawasa. Tubawasa ddi kasita kubeera nga okumuwasa kwe kulimu obulungi obudde gye tuli tumuwasa. Bw'abeera nga okumuwasa kulimu bubi na mitawaana gidda gye tuli tetukola tutya tetumulewasa kubanga Katonda teyaba tuteekako nga bw'abateeka wabula yatuwa tweroboze mubo. Weeroboza atali mu mutawa ataliko mutawaana. Lwaki weerobozaamu aliko emitawaana omutwalawo? Allah bw'alibanga awadde abantu ne basoma obusiraamu ne bavaamu oyo kacica waffe ne bukeera ku makyanga bakoze batya nga bategedde nga tekikyakutula ŋŋanda zaabwe alibawasizza alikola atya? Alibawasa. Ntegerekese bulungi ekyo kiri mu bibakaluubiriza naye mukole mutya? Wabula ekyo kyekiri mu beŋŋanda naye ate bano bo sikikkiriza. Ate bano bo sikikola ntya? Sikikkiriza kubanga ate kyo kya bushiriku. Baluwa okugaana okuwasa abakyala betugatta nabo emiziro ekyo kyo tulina kirwanyisa. Okugaana okuwasa abakyala betugatta nabo emiziro ekyo kyo tuteekwa kirwanyisa nakikolera pulaani. Ne bw'oba weetuumye erinnya eritali lya kika kyo lyetuuma ogenda omuwase bw'oba omufunye nga gw'oyagadde. Wayite ekiseera kya mwaka batandika okwemulugunya nga balabika twawulidde baganda kitaawe nga balabika nga nabo bammamba. Ate yatugamba wanseenene naye gwe tulaba kitaawe erinnya lye nga lya mmamba. Waliwo ne muganda ogutumanya mutowe naye erinnya lye lya mmamba baka bakitegeere nga ffe twakola tutya? Ntegeeza nsubuga okuwasaani nansubuga. Teekawo erinnya weetuuma eryendawulo abeera mulangira ogenda omuwasa ensubuga balikyuzuulira eryo ndowasa nansubuga. Ekyo nkyogedde ekyo kikoze etya? Nkyogedde manyi nti waliwo ku midiya okubaleekaana mwasiriwala kutuuka wa eddiini yabawalamu magezi kagagwemu ku ddiini kakakole katya? Kagagwemu. Ffe tetuziyizibwako muntu. Ffe tuziyizibwako muntu. Emiziro gyammwe mumanyi gye mwagijja naye ma anzala Allahu biha min sultan tegifuga ddiini. Tuli baki? Tuli basiraamu. Manyi nti abasiriku bagenda kuleekaana nze ne bw'onooleekaana nze ndi mulangira ogenda kunkola ki? Tolina Obuganda busibuka eno waffe. Bw'oba oyagala bungobeemu bw'oba gonzaala
abanga omunyolo nakuzaala ku kiki enyoka abeeranga omunyolo nakuzaala ku kika kozaalibwa eno mubulangira kiba kiwedde ebyo tebiriiye waffe owudde bulungi so byenjogerako mbitegeera fe tetuziyizibwako byakulya lwa bika byaffe lya mambayo tewaliwo buzibu lya nseenenezo ow'enseenene tewali buki tewaliwo buzibu n'ebisukka kwawo era nabyo si bituufu fe tuli basiraamu twasiramuka tuli basiraamu twakola lutya baganze ngenda kusaba buwambe ebyo gasikalamufaarika ebyo byo tulina kukola kutya tulina bikolera lukwe tulabe ngaobusiraamu buyikola butya buyimirirawo era bwotagambanga omwana wo nti bino bizira fe tuli basiraamu Allah subhanahu wa ta'ala tuganira ddala okweziyizaako ebyo byeyafuula ki byeyafuula halal gwali gwanabgommola ku mubaka sallallahu alaihi wasallam okwagala okugaana omukyala okuddayo okubeera eri bakyala be Zainab olw'ensonga nti bakyala be bakoze batya bamugambye nti aliko ensonga Allah namuvunaana namugamba nti lima tuharrim ma ahalla Allahu lak oyagala kutuuka ku ddaala lyeziyizaako ebyo Allah byeyafuula halaali kwani kugwe olw'okunoonya tabtaghi mardata azwajik olw'okunoonya eki okusiimibwa kw'abakyala bo so byo bino ebyekuusa ku bushiriku bwammwe obugaana obwo bwo birala naye ate kiri kyo ekyo kyo kyambeera yaki kya bulijjo halal Allah subhanahu wa ta'ala tiyamufuula nga wabuwaze kuffe ofunye enjawulo ekisembayo ekisembayo barakallahu fikum abo abantu kye bakoze senga babadde basiraamu buwemu baba n'omusango ogw'okukola obuwemu kisooka ekyokubiri n'okulaalaasa obuwemu bwabwe era kibateeka mu katyabaga kanene mu suratu an-nur Allah yagamba nti inna alladhina yuhibbuna an tashia alfahishatu fi alladhina amanu abantu abaagala okusaasaanya obuwemu kubeera agoma wano buli muntu kimususeeko mwe mulaalaasa mazima ddala abo abaagala obuwemu okubeera nga bulaalaasibwa ne busaasaanyizibwa fi alladhina amanu mu basiraamu Allah okumanya ekigambo ekyo kinene yagamba nti lahum adhabun alim Allah ajja batuusaako ebibonerezo ebiyitirivu by'obulumi wakubibatuusaako ddi fi duniya Allah ateeka okubabonereza mu nsi n'ebibonerezo ebiruma bwe babeera nga basiraamu kama yaddaun nga bwe beeyita nga bwe bapotrayinga nti abasiraamu bwe baba bagezi bino bye balaalaasa bye basaasaanya eitha babyenenye babiveemu n'okubijjayo gye bisaasaanira babikole batya babijjeyo oba si ekyo lahum adhabun alim balindire ebibonerezo ebiyitirivu by'obulumi fi duniya mu nsi muno tebayinza kuwona si bokka n'oyo akalabye n'akafunye n'akongerayo n'akasheyalinga akalabye n'akasheyalinga n'akongerayo
naye alindirira ebibonerezo bye ebiyitirivu by'obulumi mu dduniya wal akhira. Ate tebikoma ku nsi, kitegeeza nti enkola eyo erina double punishment. Ku nsi bakubonerezebwa, ate ne ku ki? Ate ne ku akhira. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amanyi byonna bye bakola abo, n'obubi bwabyo n'obwennyini bwabyo Allah abimanyi. Fe tetukakasa busiraamu bwabwe, naye wallahu ya'lam wa antum la. Allah amanyi ebiri mu mitima. Bagenderera ki? Kukola linnya mu bubi nga bwe lyabalema okukola mu bulungi. Bayinza okuba bagala kukola bukozi linnya mu bubi, era baalikoze. Wallahu ya'lam, Allah amanyi lwaki bino babikola. Wa antum la ta'lamun, naye ffe ababiraba tetumanyi bwennyini bwabyo. Naye buwemu era busaasaanyiziddwa, era Allah subhanahu wa ta'ala abonereza nannyini kukola ekyo. Amubonereza n'ebibonerezo ebiyitirivu by'obulumi ku nsi, ate amubonereza n'ebibonerezo ebiyitirivu by'obulumi ne kuki? Ne ku nkomerero. Walawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu wa anna Allaha raufun rahim. Kale nno ebyo bye tulaba bwe bityo bwe bifaanagana. Nasalullaha al-afwa wal-afiya. Naye mu busiraamu ennamula zaabyo bwe bityo bwe bifaanaganye. Ndowooza tuyinza obutasobola kusukka kwabo, naye omulundi ogujja temuleeta ebirala, temuleeta birala, kubanga bitujje ku mbeera gye tutambulirako. Kati obudde tusobola kukozesa ddakiika 2 ate kusoma musomo gwe twabadde twagala kusoma. Wallahu a'lam. Mukkirize tukomaawo. Waliwo alina kyabuuza? Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sibiwulidde what? Tofaayo. Abaayo ne bafuuka bannazaala bo, kaakati ne baganda bo bonna era bannazaala bo. Sebo obwannazaala bukoma ku ggwe. Obwannazaala bukoma ku ani? Nedda ssebo, nedda ssebo. Wabula kye ŋŋambye ti bwe kibeera nga kirimu obulungi obudda gye muli fabiha wa ni'ma. Naye bwe muba mukimanyi nti mu sosayate yammwe kirina obuzibu nga bajja kubaboola n'ebifaanako bwe bityo, si waabuwaze ku ggwe, si waabuwaze ku mmwe. Oli gwe mulabyeyo omulala mumuleke. Naye bwe kibanga tali mu buzibu, tewali mu busiraamu tabangako ani? Tabangako haramu eri muganda wo, oba muto wo oba mukulu wo. Tegerekese. Wallahu a'lam. Bataalaze mbawulire balazeeko 7 naye omusajja oyo nti wee mukono waliwo abadde bamanyi ne bagaa nti mushiriku si musiraamu. Kyenagambye ku ntandikwa nti omuntu ono alabikira mu kifaananyi ekyo. Obusiraamu bwe bubuusibwa, amawulire gajja kweyoleka, naye omuntu ono si muki? Ekisinga okweyoleka si muki? Si musiraamu. Ono atwongeddeko ti aba mumanyi omusajja musawo muki? Musawo muganda mulogo wesayidi z'emukono eyo. Era abo be yaleeseeko batono, ayinayo n'abalala. Ayinayo n'abaki? Ayinayo n'abalala. So kyenavudde kugaa nti ensonga ey'okubiri,
lwalubanga kyandibanga lukwe oluluke olw'okuva olw'obuki. Kubanga ensangi zino waliwo abasawo abaganda abalina embiranyi n'abawalimu, simanyi oba mutegeera, era bazze bagatta bu vidiyo bw'abawalimu n'abasawo abo. Waliwo embiranyi kati kisuubirwa nnyo okubeera nti eno nkola nki nteeketeeke ey'okwagala okuvumaganya obuki, kuvumaganya obusiraamu, okubuteekamu ebitakola bitya, byonna bisoboka. Tegerekese bulungi na Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salaam. Aruwa ono guwazalibwa naye, guwazalibwa naye ali haramu kugwe, guwazalibwa naye ali ki, ali haramu kugwe. Gwotazalibwa naye ng'agwa mu bano betusomyeko, mwana wa taata w'omuto wa muganda wo, mwana wa mwannyoko, balongo na ng'agwa mu abo, ali haramu kugwe. Tegerekese bulungi. Naye omulongo weeyo gwotalinaako kaki, gwotalinaako kakwate, takulinaako kwakuzirako naaka, takulinaako kakuzirako naakamu n'akeddagala. Nkiddemu. Omulongo gwozaalibwa naye haramu. Omulongo ng'agwa mu bano betwogeddeko, betusomye mu Qur'an, ali kiki, ali haramu. Omulongo weeyo, oweeyo n'erinnya lyejjeeko eryakato bwe libanga erigenda okufuukira ekizibu, ogenda owasa ennakato mu mwalaali. Oyo muwasize nno ddala nnyo, oyo y'omu ku abo benjogeddeko nti abo wakati mu kulwanyisa okugatta ku Allah, abo bo tuteekwa kukola kutya, kubawaza. Kubanga tusinziira mu kweziyizaako okufuula ebintu haramu, Allah beyafuula ki, beyafuula halal, nga twerimbise mu bika ne mu ki, ne mu buwangwa. Ne bw'oba ogyeko linnya oliryezaako oluvannyuma ng'ekyo kikoze kitya, bakubuuza naye toli mulokti owaawa, sibangako obwo bukola ki? So obulongo tebuziyiza, obulongo tebukola butya, tebuziyiza. Wallahu a'lam. Waalaikum salaam. Gwosembayo ndowooza. Oyina muganda wo gwe muzaalaganwa naye mugatta taata, awasizza azze n'omukyala, omukyala azze ne Rabiba, kuggwe tali mubaganibwa. Rabiba aganibwa kuona yawasizzaani, yawasizza maama we, amma gwe ate awasizza maama we tali mu abo abamuganibwa. Wallahu a'lam. Waalaikum salaam. Baimaamu abaawooyo omusajja oyo balamulwa batya? Sisuubira nti nabo sisuubira nti baimaamu ba muzikiti gwawa. Kwa dala oyo imaamu mbuusabuusa ndabira ddala nga nakigwanyizi
ndabira ddala nga nakigwanyizi. Omanyi obwa imaamu butuddemu nnyo abantu. Mbatuuzeeko statement ki? Okay, politely. Obwa imaamu butuddemu nnyo abantu abatali ki? Abatali bannyini bwo. Oyo y'omu ku bo. Oyo bw'abeera nga ddala gyali y'omu ku bo. Wallahu a'lam. Naye avunaanibwa naye ajja kuvunaanibwa ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Ababuza abantu nga bababuziza ku butaki ku butamanya. Babuza abantu ku butamanya. Nga yafuuya abafuukidde ekizibu omu. Kino nga kyafuuse ekizibu. Ebibuuzo tebiggwaayo ku nsonga. Wa alaykum salaam. Pasa omukyala mu famire ne muto wange n'agenda awasa mu famire y'emu bwe mba mwagisiimye wasa eyinza okuba yambala. Tewali buzibu mu maama y'omu mwenna mubeere ne nazaala omu. Wallahu a'lam. Sembayo. Wa alaykum salaam. Tubale tuwulira obulwadde bw'obuko tebuliiyo. Obulwadde bw'obuko tebukola butya? Naye buli fani buli ki? Ezo shayatini ze zikosa abantu. Abazikiririzaamu era zikomekereza zibakosezza. Abazikiririzaamu zikomekereza zikola zibakosezza. Naye ono aba afuuse omuntu akuzaalira maama mukyala wo. Naawe oba ofuusenga mwana ku ki? Oba ofuusenga mwana ku ye. Akulere ne kuba kulerako akulereko. Tewaliwo buzibu, tewaliwo buko. Ate akudduka ayite eri mu bitooke ate omulingize maama otya nno. Sembera wali maama mubuuzeeko mukwateko muki? Mukwateko mu ngalo. Tewaliwo buko okujjako kwabo abalina shayatini zaabwe abeesembereza ebitaliiyo. Omanyi abantu babulievingira mu bintu bikomekereza Allah naye abakosereza mu biki? Mu byo. Tegerekese bulungi? Kati ebintu ebyo byonna bye mulaba simanyi balongo mu bibbo, simanyi buko, simanyi lubaale w'ekika, byonna biriko shayatini ezikosa abantu. Era abalongo gwe boyogerako lubaale oyo gwe basamirira shayatini ezo zezigenda nekuzikosa abakkiririza mu mbeera eyo. Naye bwe obulira bwammwe bwe muyita abalongo biri byenda tebirina kye bikosa muntu. Omanyi abalongo ababeera mu bibbo babeera ki? Omwana yenna abeera ne ki embryo. Ekyende ekibadde kimugatta kwani? Ku maama. Bwe bazaala omwana bakutula ki embryo ekyo, ekyende ekyo ekisigadde ku maama nekikola kitya? Nekiddayo. Kaakati omwana ono akatundu kano akasigaddeko ne bajja bakasiba. Bwe bakasiba n'otandika okukola ebinaakakaza ekyende ekinaakakola kikaze kitya? Kitera okutwala wakati w'ennaku 3, 4, 5, 6, 7 bwe bityo. Bateekako sipiriti, bateekako evvu, bateekako omunyo n'ebirala bingi. Teeka bulungi. Kati bwe kakala kakutuka. Wano bakasibidde ne bamyumyula bukakala kakola katya? Kakutuka. Kati ako ke bakwata ku baana abo ababiri. Akalira ako ke bakwata, obuliro obwo bwe bakwata ne babuwanga. Balina empanga yaabwe gye bawanga. Ne bakowoola lubaale, ne bakowoola shayatini ne zijja zituula mu bintu ebyo. Kati mu mbeera eyo y'okubeera nga bazi'azzama ne bazitwala nga za kitalo, bazeegendereza, bazisinza, bazisuubiramu obulungi, beetangira nazo zitandika okubaweereza.
zitandika okukola kutya okubaweereza mu kubaweereza omwo mwe ziva okubakosa ntegerekeza bonna bonna abalogo boolaba si be bakosa abantu wabula shayatini amajini amwonoonefu ge babeera nago ge bakolera bye gaagala nabo ne bagatuma okukosa be baagala okukosa tegerekesa bulungi ati buli woolabanga swanamu buli woolabanga essanamu kakasa nti lituulamu shaitaani era omubaka sallallahu alaihi wasallam mu kuggulawo fatihu makka amasanamu ago ga laata ga uzza ga manaata omubaka yalagiranga babiraali bagatememu mpaka shayatini ezirimu zifulumemu oba zizikiririremu ntegerekese bulungi so okwo kwe kukosebwa okwo kwolaba kati alladhina ya'taqidun ababikiririzaamu bibaweereza nebikosa bye baagala okukosa amma alladhina la ya'taqidun illa ibadaka minhum almukhlasin abaddu ba Allah bakiriza Allah era batakiriza mu shayatin innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun obuyinza n'obufuzi kubakkiriza abawula Allah amaanyi ga shayatini gakola gatya gaba manafu ntegerekesa bulungi so ebyo bwe bityo bwe bifaanagana teriyo buko okujjako kwaba ababukola batya wallahu a'lam Sheikh Sevili kafundikire fundikira bufundikiza Sheikh Yahya ayogera ku buko kuba nazara machazi tebatukola tutya tebatuzira era tuyino okubeera nti bwe bafuuka bamaama baffe tuba tubasemberedde mu nsemberera ey'omwana nani ne maama naye ekyo tekitujjaako kubeera nga tubawa respect ndowooza omuntu otegeera Yesu ajja musemberera naye munsemberere muwe kiki era musigaza nga naye mutebenkevu wooli beera wansa beera waki wansa tekituuka ate mukumanyiira nakumalako mukyalo ono bagiyita gye nakakaawo kumumalako mirembe beera muntu ageraageranya kola ekisaanye ekitasaanye kikole ki ekitasaanye kireke ndowooza ffenna tubalina era tubasemberera era tebatukaluubirirwa naye balina ebitiibwa byabwe gye tukola tutya gye tuli saate era tokaluubiriza muzadde kwekyo kyotegeera nti tekimuyikola buki tekimukola bulungi musemberera kumpi muwe engalo mumbuuze ennungi ey'obukakkamu maama njala nakunderako yakil kerimu wanje waliwo naabuuzizza nti nazaala gwowe engalo yennyini gwe ŋŋambye muwe engalo kuba engalo kyamu busiraamu fukamira nawaali wennyini ng'omwana bwafukamira abali maama we ma min muslimaani teriyo basiraamu babiri yaltaqiyaani abasisinkana fayataswafahaani ne bakwataganako muki mu ngalo illa khattat hataayahuma okujjako nga Allah abakunkulumulako ebyonoono kama tahuttu shajara waraquha nga bwolaba omuti bwe gukunkumula ebikoola byagwo ntegerekese leka kufunda walizibwa nnyo tekirina buzibu
tekirina buzibu ekyo era tekirina bwe kifulumira mu mpisa tekirina bwe kifulumira mu mpisa ate era tekirina we kifundawaliza muntu tubeere basiraamu abenyumiririza mu buki abenyumiririza mu busiraamu tubeere basiraamu abenyumiririza mu busiraamu tegerekesa bulungi nazaala mulina atali omu nali mbaddeko n'atali omu tegerekesa bulungi ne bano bonna bamulina tegerekese naye tubabuuza bulungi mu kitiibwa ate tebafundawalizibwa subhanaka allahumma bihamdik bw'aba ali ku ddaala ery'obukkiriza eritamufundawalizibwa kutuuka ku ekyo ye yennyini n'abeera nga yakweyitidde mwana wange jangu tekayina buzibu naye bw'abeera ng'ekyo kimukaluubiriza kireke tekirina buzibu tegerekese subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik